Akatale ka Demba kasangibwe bwayise kalimu abasuubuzi abali wakati w'350. Akatale kano kasoka kuddukanyizibwa KCCA kyokka obukulembeze ne bukyuka ne buweebwa kampuni ya Rexbar evunaanyizibwa ku butale bwa Kabaka nga kigambibwa nti ettaka kwe kali lya Buganda. Waitambala abasuubuzi ne bawulira nti akatale kano kandibanga katundibwa. Kampuni ya Rexbar ojja kugamba eyasa abasajja emyaka egitali mingi nnyo wano mu 2020 yawasa bulizi eri bo gwe bayita Musigansimbi gwe bayita Haji Kato Haruna nga bamugambye ajja akulakulanye ettaka lino. Fere tumanyi kikyagenda teekako ne bamuwa nti ajja akulakulanye ettaka lino. Lwaki batula naffe n'otugamba nti enkulakulana tugyetabemu tetujjagana negwe okozesa kifuba. Kigambibwa nti abasuubuzi bano babadde bagubwa ne mu katale kano ekiwaliriza minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja okuyingira mu nsonga zino. Abasuubuzi bagamba tebagenda kukkiriza kuva mu katale kano kuba tebalina wakulaga. Nze omuntu nkuze nkuli banzalira mu katale kano paka essaawa zino nga nsoma bwe nzije wajjajja wange. Bagamba beeteefuteefu okwekulakulanyiza akatale kaabwe. Tukwasizaako bukwasiza naffe obusobozi bwaffe bwe tulina His Excellency atukwasizeeko tusobole okulaba nga tukola ki nga tufuna akatale ak'omulembe. Wano minisita wasinzidde n'asomesa abantu ku tteeka ly'ettaka n'ategeeza nga ssemateeka bw'alambika engeri Uganda Land Commission bw'erina obuyinza ku ttaka ly'obutale obuli ku public land. Lino ettaka liri mu interest ng'eyo yaliwo mu Uganda Land Commission ekitegeeza nti public land n'olwekyo tewali abakwatako okujjako nga President Museveni alagidde. Ono alagidde abo bonna babadde bagoba abasuubuzi mu katale okukikomya bunnambiro. Bino byonna ebya Rexbar byonna bisazeemu ekintu kirina kubeera nga bwe kyali era mmwe abalimu tewali abakwatako. Yasini Ndidde amyuka RCC ategeezezza nga wagenda okuteekesa ebiragiro bya minisita mu nkola. Bulijjo ba minisita abalala bonna batuwandiikira buwandiikizi kola kino ate nga bakama baffe naye asituse ye kennyini ne yeegatta najja mu bantu. Minisita era alagidde amyuka RCC mu kawempe okuwa abasuubuzi bano obukuumi okubatangira eri abakozi b'effujjo. Wano bokulira security DPC taliwo wano abantu bagambe tubatuka ne batayambibwa. Ebigambo bya minisita bikyamudde abasuubuzi ne basalawo n'okuziba ekkubo eridde Nabweru. Oluvannyuma minisita alambuziddwa akatale konna okulaba obugazi bwako. Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.